Ekitongole kivunaanyizibwako ku kubalirira n'emiwendo ekya Uganda Bureau of Statistics kirambise ng'ebyokulya omuli enva endiirwa n'ebibala bwe byalinnya bbeeyi mu mwezi gw'omusanvu n'omunaana mu mwaka guno bw'ogerageranya n'omwaka oguwedde. Kino kiddiridde okunabuka kw'ensimbi okukka n'ebitundu 4 ku buli 100 mu mwaka guno bw'ogerageranya n'ebitundu 5 ku buli 100 mu mwaka oguwedde. Food crops ey'ebitundu 5 n'obutundutundu obubiri ku buli 100 byali ebibala fruits nga bino ebbeeyi yabyo yeeyongera n'ebitundu 4 n'ebitundu 4 ku buli 100. Ebirala yeeyongeza n'ebitundu 14 n'akatundu kamu. Okusinziira ku John Musoke, ebyamaguzi ebitundibwa mu ggwanga okulinnya bbeeyi nakyo kyaleetebwa ebikozesebwa mu masomero, amasannyalaze n'amazzi okulinnya n'ebitundu 3 ku buli 100 mu mwaka gwa 2016 bw'ogerageranya n'omwaka ogwa 2015. Kyukakyuka ey'ebitundu 4 n'obutundutundu 8 ku buli 100 ebigulwa naye nga tebirina kiti kyankalakkaliramu ebigwa other goods nga bino byo ebbeeyi yabyo yeeyongera n'ebitundu 5 n'obutundutundu 2 ku buli 100. Wabula bwe twogeddeko n'abasuubuzi nabo batukakasizza ng'ebibala, enva endiirwa n'emmere emu bweyongera okubula nga kino bo bakitadde ku musana ogwaka ensangi zino. Omusana mungi mu kyalo, ebirime ne biyingira nga bitono. Kati ebirime gye bikoma okuyingira nga bitono bibeera mu bbeeyi. So bwe nga biyingira nga bingi singa enkuba ebadde etonya biba wansi nnyo. Emboga yeekyalemeddeyo kuva mu biseera bya Idi okutuuka kati emboga eri waggulu. Ensawo eri $5 erimu emboga ennene enzibamu nga 3, 2. Kati emu ino gigirayo okujjayo serezo ina kundira mu 3,000, 2,500. Bbe ennaku zino erinnyemu engeri ly'akasana ebintu ebikyagulikako. Ate nabo boyagala obitundu osobole okufunako bireeyi babikusaze. Obutale okwetooloola eggwanga obusinze okutunda ebyamaguzi ku bbeeyi eya waggulu mwe muli disitulikiti y'e Kampala, Arua, Jinja, Mbarara, Mbale ne Gulu. Nakalema Grace, Kingdom TV amalindirire. This is Kingdom TV.